Nze RO 0665 RO Major RTD Major Atanansi Wasfa Kasasa. Mbeera Gomba, mbeera Bukandula, Mugombra Ikamula Soke. Mbadde ne Kiyengo era nayingira amaje 8 mugumu. Netandika olutalo lwa Museveni nga tuli naye Rwamata nga yakamala okuba kabamba. Netandika naye olutalo. Era nitubeera mu nsiko nga tulwana Bulemezi paka lwe twavaayo nitugenda ekabamba era nga nanyuma ko story ye kabamba nitukomawo naye mu kiseera ekyo twali tumwanagana amaje ga UNLA naye bwe twalwanagana nabo twavaayo mobile yatulumba naye mobile eyo yalimu omusajja ono Major Kiyengo nga musajja mukugu nnyo mu byokulwana era nga bwaba mu government ya dene eriko n'ateekawo olutalo lutambula nga ffe tulina eggwanga lyetulwanyisa kati tusabe singa tube tulina eggwanga lyetulwanyisa Kiyengo twandibadde wamu naye era bw'ayingira mu lutalo muluwangula kubanga singa kukodde bwe yakozesa ku mobile ze yakozesanga era bwe twatuukawo emuwanga yali ne Eriko Dwala ne ba Bazi Olukero ne batugobawo ne tuduka ne tugenda engoma bwe twatuuka engoma ne tukola plan iranga bwe twagenda emasini tujikuba ne tujimala naye nga tetunagenda ngoma ekibinja kya David Aito Joko era nga kirimu ba Major abakuguba Kiyengo kyatulemesa okugenda okuba masindi era nitukomawo emabega kutuka oluvannyuma ennyo nga waliwo ekyakyukako ekasozi David Aito Joko nga maze okufa ne tusobola okupulaninga okugenda okuba masindi era nga basajja bakusala ku busazi tebaali bakuzannya twamala okuba masindi twakoma ne tukola liyogo era gavumenti y'Obote yayimirira nnyo ku Major Kiyengo ate naffe ne tuwa enkola kubanga enkola gye baakolangamu naffe yatuwanga pulaani kati Major Kiyengo twatukawo mwe bayite Bulemeezi bayitayo Kijjanangabo najja ne mobile ye era mobile ye nga nwanyi nnyo nga kwe beesigamye abajasi b'Obote nga kwe basinga okukola ki okwesigama awo twakola obukodyo ne tulwananga bwe twali mu nsiko ne tusala ekkoona naye ng'era Kiyengo pulani gye yawanga abasirikale nga ye yasinganga okukola mu kulaba kwaffe Kiyengo yali musajja kubanga Kiyengo nze nali mmanyi nga sinava mu nsiko nti Kiyengo sajja gwanvu era sajja bw'olira budduka Kiyengo yalina eddoboozi nga bw'agali kamataapa nga toyinza butadduka oba olina kudduka buki era nze nga mmanyi nti Kiyengo sajja gwanvu eritakoba ki eritasoboka kumbe Kiyengo mugezi bugezi amagezi gabadde nago Kiyengo nga tegasoboka kati bwe twavaayo tugenda ne tukuba operation tukuba Mubende ne tuvaayo ne tudde e Katonga kati e Katonga Major Kiyengo najja nga operation kamanda we Katonga era ne tusinkana e Katonga ne tulwanagana e Katonga ng'era ebintu bya government bwe bikola ki bwe bibeera mu butuufu Kiyengo nga ali ku ludda lwa government nga yakuwagidde ng'obadde olumbye Kiyengo akolera omulimu gw'oyagala ku ludda lwe yali akolerako yali musajja muwulize kubanga yawuliranga government byekola ki byemugamba naye oluvannyuma pulani ye Katonga twagikola ndowooza naye alina kye yalaba nga abantu batandise okufiira obuki obwereere n'asala endinga wa e Katonga era twagenda okulaba ng'amaanyi gakendedde agali e Katonga nga matono kati awo ne tujja tutandika okulwanagana ak'abasanda ne tuyitamu ne tujja paka Kampala ne tweyongera ne tukwata Uganda naye twamala ogikwata baatubuliranga ne Major Kiyengo yabeeyungako naye nga ffenna tulina ebbugumu ery'okulaba Major era nze neewuunya nnyo bwe natuuka Empigi ne banga Major Kiyengo akwagala ne ŋŋendawo nagenda okulaba nga musajja mumpi musajja muntu mulamu musajja ayogera bulungi nenga Major gwe Major ki nenga buluso babandaze mulala nenga nti ono ye Major kati Major Kiyengo tumaze okuva mu lutalo ne tukwatagana Gombe eno abadde akwasaganya ab'amagye nga taliiko nti ono wa magye ga gundi ono wa magye ga gundi ono wa poliisi ono bwati era akoze ebibiina ebibiikwa mu bina byonna nga bitambula era abadde akuŋŋaanya bannamwandu naffe ffenna ba veterani n'abaana baba veterani nga bakozeemu ebibiina era ekibiina ekimu kiri Kanoni kyabagomba
Gomba Coffee Farmers. Niwabawo ekibiina ekirala kye bayita Katonga era yabadde overall wakyo. Niwabawo n'ekibiina ekirala kye batandise okuggulawo nakyo nga kitambula. Kiyengo abadde musajja akutuuza n'akubuulira ensonga n'ogitegeera. Kiyengo mbyobufuzi bwe tugenze mbyobufuzi ate n'ayitirira. Kiyengo abadde awagira NRM, abadde musajja we NRM, abakulembeze bonna be NRM nga bajja ne bakuŋŋaanira ne bakolera meeting zaabwe. Nange kennyini nga nkoonako nanga nti wange waffe wali NRM jangu tugireki tukakole. N'olwekyo Kiyengo abadde musajja waffe asaana okufiibwako kubanga n'obwana bano bwe ntunula we busigadde ndabira ddala nga abaana bano basigadde mu kizibu. Tetulina ddoboozi we tulisa naye bwe tuba tusobola omuntu awulira eddoboozi lino abakulu bayame komanda bamaama NRM abantu abafaayo ku baveterandi abaana bano bandiyambiddwa ate naffe baveterandi abali eno naffe tulina obuzibu tufune amaloboozi tusobolenga okuyambibwa nga bantu kyali balamu naye kati omuntu bw'aba afudde lubugo lwa mitwala miliyoni 3 naye bambi nga ate oluusi zigwereddewo na mu kuziika abaana ne basigala nga beeyaguzaaki lujjo. Tukole entegeka baveterandi baba balina ebibiina biyambibwe basobole okubaako nabo kye bakola ki kye bavunuka. Bye bigambo byange ebyo. Atanansi waswa Kasasa Gomba Bukandula. Amannya gange nze retired lieutenant Yusuf Katende RO 2505 nga ndi wano mu maka g'omugenzi afande wange Major Thomas Kiyengo. Major Thomas Kiyengo abadde akulira abaazirwanako mu Gomba district. Ate nze kamwa koogera nga nze nkulira abaazirwanako mu Butambala district. Ate nga emabegako nga tukyali Greater Mpigi mbadde nkola nga admin owa Greater Mpigi mu baazirwanako. Kale n'olw'ensonga eyo tumanyiganye kiwanvu nnyo n'omugenzi era emirimu gyonna tubadde tugikolera wamu. Nga mu magye bwe mumanyi nti komanda akusingako gwe bumbeera wansi oda gyakuwa olina ogigoberera. Kati Kiyengo ng'oggyeko ekyokugamba nti nno abadde atwala Gomba naye nga Greater Mpigi ffenna tubadde tumuwa respect nga komanda waffe ow'abaazirwanako. Era Major ono bingi bye tukoze naye nga ebibiina mu buli district eby'abaazirwanako ate era ne tutondawo n'ekigatta districts 3 eza Greater Mpigi kye bayita Katonga Region Veterans Circle. Waafiiridde nga ye chairman wa Circle eyo. Alwanye nnyo okulaba nti Circle eyo tebeera dormant nga circles endala ze tubadde tulina mu ma districts. Kutya nti twasobola okutambulira wamu ne executive ya Circle eyo ne tufuna ettaka ekabamba ery'amagye kwe tubadde tukolera emirimu gyaffe nga ye chairman waffe era gye tukyakolerako wadde atuleseewo. Ye yatuwomamu omutwe okubanga tufuna ettaka eryo era ku ministry batumanyi bulungi, Ministry ya Veteran Affairs, kubanga nabo batufacilitatinga bulungi okubeera nga tukola emirimu gyaffe eyo ku farm. Kama koogera nze mbadde vice we mu Circle eyo. Major Kiyengo abadde muntu mwesimbu nnyo ate ayagaliza ba veterans. Ekikulu kye kyabadde nakyo era kye tugenda okusubwa nti tamala gekkiriranya
ensonga betuuka ku ttebo ye ku deski ye asooka ginoonyerezaako ng'era omujaasi omutendeke bw'akola n'alyoka avaayo n'ekyokukola ekituufu era nga bw'atuuza olukiiko n'alwebuuzaako tawakanya nti nno nze ŋŋambye kino wabula nga tuvaayo ffenna bumu ne tugamba nti kyekyo kye tuba tukola. Kale n'olwekyo olwaleero executive eya district abamu abasobodde tuzze mu maka gano agwa komanda waffe eyatuvuddeko nga twagala tukwatagane n'abaana baffe abasigaddewo kubanga oli abadde anoonya omugaati kati yagenze. Ffe tumanyi wa wabadde atambulira n'afuna omugaati ogwo n'aguleeta. Tulina obbawa guidance era ne twagala tube nga tutambula nabo okulaba nti nno embeera teyeeyongera kubeera mbi gye bali. Olw'ensonga nti Major nga baabadde retired eriyo okusasulwa kwabadde afuna naye ng'abaana bayinza okuba nga babadde tebakimanyi nti wali akajja bwe kati ne bwe kati. Kale y'ensonga enkulu ennyo lwaki tuli wano mu maka ge okukwatagana n'abaana bano okubalaga mu makubo amatuufu we balina okuyitira okuganyulwa mu ebyo taata waabwe byalese nga balina obbifuna. Sijja kuwanvuya kwogera kwange nnyo naye nga byonna nga omwogezi eyasoose afande Major Kasasa byeyayogedde byonna bituufu nnyo kubanga nze ne Major Kasasa twalinga mu unity emu era ne Katonga twali ffenna. Entalo ezeeyo afande Kiyengo ze yatugobanga nga olw'ebirembo twali tuva kuba kabamba bwali budde bwa kawungeezi enkuba etukubidde mu andaaki afande Kiyengo n'atulumba ne mobile ye ne zijja okunwa tewaali wangu ebirembo ku masomero tewaali bwangu naye Mukama n'atusaasira kubanga twali ne namba emu waffe n'asobola otujjawo nga tetulina buzibu bwonna. Kale n'olwekyo afande Kiyengo nange nsabira ddala bakama baffe abali waggulu omulimu gwe yakolera eggwanga gw'amaanyi nnyo batunuleko wansi mu famire ya Kiyengo. Kiyengo alese abaana abato abakyasoma abeetaaga okupushingamu basobole okumaliriza emisomo egyo ate nabo bafune obulamu obukola ki obweyagaza mu maaso. Abaana abamu nasanzeewo omwana wa diguri oyo tusaba gavumenti balowooze ku baana ng'abo ab'omulwanyi munnaffe ku baana abo ng'oyo eyakwalifayinze yafunye diguri ye bamusabe ku mpapula ze abeereko naye waalaga afune ekyokukola. Kale n'olw'ensonga eyo nsaba bekikwatako waggulu bakama baffe muleme kukoma ngaawo ne mwerabira abalwanyi baffe abaleeta kino kye tulimu kati. Kubanga nze bwe ntuuse mu maka ga Thomas Kiyengo ku mulimu gwe yakolera eggwanga twandisanze ayinako bwali nga ne famire ye yeeyagaza naye tekigasa omuntu okuwulira nti nno yafudde ffenna ne tukuŋŋaana tugende tumuziike naye ng'ate bwe tumala okuziika teri yaddayo. Naye ffe ogwaffe tugukoze. Nze ndi weebutambala naye kati ndi Gomba wa Major Kiyengo. Eriyo ow'empigi naye tuli naye wa Major Kiyengo kubanga ye great mpigi. Executive yonna eya SACCO gy'abadde akola ki
atwala akulira tuli nayo kwaseesinga mbeera y'abaana ba Kiyengo basigadde batya. Tusaba waggulu bakama baffe mubeerenga nga mututunulamu nga tukyali balamu, ate era bwe tugenda muleme kwerabira famire zaffe, kubanga contribution gye twakola naffe etuteeka mu kiti ate okikola ki ekiyimirizaawo famire zaffe nga tuvuddewo. Neyanziza sebo, neyanzike. RA 156671 Retired Sergeant Sekyanzi Badiru, Chairman wa Mpigi District Veterans. Nze nkulembera aba veterans mu Mpigi District nga eyasalibwa ku Gomba ne Butambala. Major Kiyengo nze natandika okumulaba nga tuwumudde, era nayagala nnyo okulaba ku Major Kiyengo mulabe bwafaanana era ne tubeera ffenna. Naye ebbanga lyonna lye tubadde naye, Major Kiyengo ye mukulembeze omutuufu ennyo, kubanga ayagaliza ate akuma, kubanga ffenna takumye Gomba yokka, naye ffenna n'Empigi yonna okugigatta awamu tubadde tutambula naye nga musajja mulungi nnyo. Major Kiyengo tubadde tukola naye mu Katonga Veteran Sacco nga atuwabula ate nga atulungamya mu mirimu gyaffe gyonna. Nze sirina, kubanga byonna ebigambo bye nandimwogeddeko bannange bonna babyogedde, nze sirina bigambo bingi nnyo binyinza kwongerako, naye nga byonna nga bwe byogeddwa bwe biri bwe bityo. Neyanziza nnyo. Nze Retired Sergeant Sekyanzi Badiru, Chairman waba Veterans Mpigi District. Webali nnyo, webalireta. Retired Private RA 124878 Wamwa Robert. Ebisingo obungi ebyogedde ku Major bingi nnyo tetusobola kubimala lwaleero. Kumanya Major nga tumaze okuwumula nga tuformize esako yaffe ya Greater Mpigi yajja n'atujoininga. Greater Mpigi zinali chairman wa Greater Mpigi Sako byabazirwanako n'atujoininga natandika okukolera naye wamu. Naye yali ekiseera ky'okufuna omuntu ategeerako okusinga ffe naddala mu byobufuzi n'ebyokumanaginga society, naddala mu SACCOs n'ebyamagye ne discipline. Yatuyamba nnyo n'atubeera nga reorganized nga tutambulira wamu. Gavumenti tugisiima ebiseera ebyo netwayo ku mwanyi, enkoko, embizi nga biva mu UVAB, naye nga byonna tubidistributinga ne Major. Major abadde omuntu ali very simple nga aku-advisinga bwalabe nga olemye n'akuyita mulundi ogumu ogwokusatu n'akukansolinga nemwogera ng'abantu. Kigamba n'ava mu mbeera y'obwofisa n'ayogera ng'omuntu. Nga actually niboba nga oli kiwagi nnyo ng'olina okudda mu kyagera kyayagala. Major Kiyengo agenza abadde mulwadde nga tubisimeeting nga tugenda Kabamba mu Sako yaffe ya Katonga. Sira abadde atulungamya bulungi naye atulungamiza. Naye tulina problem emu gye tubadde twogerako ne Major. Abazirwanako bonna ngeri gye baava mu system. Gavumenti ebadde etwayo bu alawesezi zaffe in time tuzirya, naye tulina buzibu mu nyumba wakawe wenyini ng'abaana baffe betuzaala batufukira abazibu. Ng'abaana baffe tebakyalaba kirungi kiri mu gavumenti kye twalwalirira. Lwaki? Abaana twabasomesa, abaana bamala okusoma, teri mirimu. Abaana bagamba leta abaana abane papers bemutwalayo abaana ate tebabawa bagwa baki balala. Kati tulina problem y'abaana baffe betuzadde
bafusse abalabe be system gitwazaala kati ate ffe tugenze tukaddiwa gwe mu nyumba obeera omu bo balinga batano kakati kwegamba kati tuna problem eyo nti government gezeeko okulaba nti abaana baffe betwazaala mu system baleme kubeera kyokulabirako eri ate abebweru nabo bajja kufuuka baki bazibu nnyo nga abaffe bennyini nyini batandise okubeera lwakuba lwambeera nembi eriwo twabateekamu ssente ebibanja twabitunda n'obumotoka bwe twava nabo mu magye bonna twabutunda balina diguri zaabwe bwe batandika bu business babu disorganizing actually oba twandibadde babeerawo system emonitoring abaana baffe biki bye bakola mu business ki bye balina bana abatasomye at least babeera nga ka business kaabwe bakawembejera kwegamba nabo babeere nga babeera mu nsi yaabwe nga beeyagala nebaza kya gavumenti yaffe NRM the President Museveni kubeera nga baveterans abasinga tukyali balamu nga bwe mutulaba ate mutulabiridde anamwe mukoze bulungi muntu involving mu politics y'eggwanga era nabala tugenda kwesimbawo mu byofuzi ebyo nebijja lwalero si lwakwogera kwesimba ku China yenga tugenda kujja tuli nabala na chairman waffe wa 5 egomba veteran kyekyo mukama wawe zisigadde nga retired Robert Wamwa nze nno obutafaanako na bannange nze nja kuddako katono nnyo emabega enjogere yange ejja kugamba nti nange byemmanyi ku Kiyengo nzara A6556 retired sergeant Kitandwe James Salongo nga nze nasooka okweyunga ne Kiyengo ono mu ggye ly'eggwanga erya Uganda nga tukuba General Idi Amin Dada nali nkyali mulenzi muto nnyo ne tweyunga ku government ku ggye erya UNLA ne tukuba omusajja Idi Amin n'agenda era Kiyengo basunsulwamu ne General Katumba Amala n'abalala ne basindikibwa mu Nduli Tanzania okutendekebwa nga bakadeeti nga bwe ngambye nti nze obutafaanako ku bannange njagadde naako nkajjeyo nti tubadde n'omusajja omutendeke nga yatendekwa nga ne byatendekwa yabitegeera era tubadde n'omusajja abadde akola emirimu ng'akola emirimu gy'ategeera era gy'ayagala. Major Thomas Kiyengo ng'ebirala byonna biwedde bannaye nga babyogedde amangu ddala nga awanguddwa yakkiriza nti gavumenti gye mbadde mpereerezaamu ewanguddwa n'olwekyo eno eriko ye gavumenti ya Uganda era ndi omu ku bantu abatakkiriza kugamba nti Kiyengo yali mujaasi w'Obote. Major Thomas Kiyengo tabeerangako mujaasi w'Obote. Major Thomas Kiyengo abadde mujaasi wa Uganda. Ekyo nkyogera ntunudde mu kamera ne bukuba butatemya sijja kutemya. Major Thomas Kiyengo tabeerangako mujaasi w'Obote kubanga n'ennamba ya Thomas Kiyengo ebadde etandika na RO nga mujaasi wa Uganda. Ne ranka ya Major gy'abadde alina tebadde Obote ebaddeko Uganda. Therefore omusajja oyo abadde mujaasi wa Uganda. Era mu bintu ebingi ennyo byakoledde eggwanga ebimu byeyoleka n'amaaso ebyo tebirabwako bulabwa naye nga abamu babituulidde. Atukulembedde okumala ebbanga era kati ffe twenyumiririza mu bukulembeze bwe kyakabi nti bambi yandibadde abweyagaliramu okulaga nti abo bayise mu ngalo zange ng'Abaganda bwe bagamba nti akendo okawomeseza amazzi ate wekatikira. Amazzi we yandikawomereddwa ate akendo wekagize ekyo wekatikidde. Naye nga mbadde mumanyiko ekigambo ky'okwagaliza. Kiyengo ng'ayagaliza. Tabaddemu mutima gwa kwemalira kwegamba nti yeye yagalize yekka wabala abadde ayagaliza n'abalala. Bino byonna byowulidde baganda bange boogerako nga okusaka buli bw'abadde awulira akantu akava mu gavumenti nga kakuyamba abantu ng'afuba nnyo kanoonyerezaako bw'amala okukamanya nti kali mu buzibu n'atuyita
n'akatwanjulira naye n'atakeekomya bwekomya kubanga ate waliwo bannaffe abamu ng'ebintu ebimu bye babifuna babyekomya ne basirika nabyo naye ye abadde tasirika nabyo. Yatuleetera ffe mu Gomba tulinamu ekitongole ekibiina bakiyita Kanoni Gomba Coffee Farmers and Dealers Association era nga yabadde chairman waakyo ng'ekibiina ekyo kibadde kidiringa mu mwanyi nassaako ekibiina ekyo nassaamu amatabi nga tulina n'ebidiba ebyokulunda ebyennyanja naye nga Kiyengo era gwe mutwe yalumba ya district ye Gomba local government n'agisaba ekitundu ne tusimamu ebidiba tulundiramu ebyennyanja. N'atakomawo bwe yawulira kino ekyaba veterans kino ekya SACCO nga zizze n'agamba bange mujje tulabe era nze mutwala nga pioneer wa SACCO ya Katonga Region Veterans SACCO ye pioneer. Bwe yazuula n'atuyita era nga bw'olaba president nti ye yalaba n'ayita banne ne bamwegattako ne tulyoka tugira ki tukola kino ekiriwo kati naye bwe yazuula yatuyita bwe twatula ne tugatta obwongo naye nga eyakitandika yeye mu kugatta obwongo muvuddemu twaweebwa ettaka ekabbamba nga bw'owulidde liri wansi wa Ministry ya Defense ne tulimirako. Bano badde baganya okubulya nti season eri eyaggwa twasobola okungula tani 600 ejja kasooli nga giva mu Katonga Region Veterans SACCO under the leadership of the late Major Thomas Kiyengo. Kyakabi nti kasooli oyo yatwalibwa abaneke bamugula ne bamutwala naye bwe ngagambye nti akendo wekawomeseza amazzi wekatikira tubadde tetunnasasulwa Kiyengo kulya ku ntuuyo ze ate waafiiridde kati kiba kitegeeza nti bwe banaleeta sigamba nti batulyazamanyiza bya gavumenti bwe bitambula kati ate ffe tugenda okukola ki okuganyula munnaffe tageze eki taliddeeko ku ntuuyo ze. Naye nyongera okukubiriza era n'okuwanjagira buli gwe kikwatako nti kibeere enkola y'Abannayuganda wakiisibwe ne mu Parliament nti omuntu ayogerweko ebimukwatako ng'akyali mulamu, omuntu akolerwe ku binaamuyamba ng'akyali mulamu naye yeyagalire mu ntuuyo ze. Abaana baffe ng'omwogezi omu bwagambye baana baffe bamu tubaweeredde basomye mu bugubi naye basomye kuyiga kusoma na kuwandiika emirimu tewali so nga ate negiriwo mitono naye eno nga bwe tubadde tutandise okwekwatakwata nkubira gavumenti omulanga nti tuteekemu abaana baffe beyagalire mu ntuuyo z'abakitaabwe kubanga sebo tubadde tutandise okufuuka ekisekererwa nga bw'oyogera nti oyo nti be baazirwanako sebo ng'abantu bakuyisaamu mimwa nti laba kati abo baalwana ki. Waliwo n'omukulu omu gwe sijja kwogerako eyagamba nti mwabaga nti muli mu kintu muli bweru waakyo ate ffe abatakiriimu ffe tukifunamu oyo sijja kumwatula naye mwamuwulira. Kakati kye kiseera nsaba gavumenti emanye nti abali mu kintu era baleeta ekintu ddala ddala ebawe bakiryemu. Tetuliiwo tusobola kuddira mwana waffe gwe twazaala wa NRM tumutuule kuki ku mutwe kubanga bwe tuba tetwamutira muki mu zzaaliro tumwagala naye twandyagadde naffe omwana waffe wabaako nti wetutuuse kuba kati omwana atambula musajja mukulu asajja kudde tutandike naffe okuganyula mu ntuuyo zaffe. Ebigambo sijja kwogera bingi wabula nsaba Katonda awummuze Kiyengo mu mirembe ebyamusobako ng'omuntu omutonde abimusonyiwe era amuyingize butereevu mu kwesiima. Ebyo mbyogedde ku lwa Katonda n'ensi yange. Nze retired Kitambwe James nga nze General Secretary wa Katonga Region Veterans SACCO. Amanya gange nze Sergeant Gita Musoke, chairman wa Bakadogo, eyakoleza omumuli gwa Bakadogo ba NRA ne muwamu ne mwami Kisubi. Omulimu tugukoze bannayuganda muguwulidde naye kati kyatukutteko nnyo kulanga afande Kiyengo atugenzeeko. Afande Kiyengo nze ku lwange nga Gita Musoke okusinga we nalabira afande Kiyengo afiridde mu bulumi abadde n'ebyetaago bingi abadde yeetaaga President Museveni agezezzaako nnyo sinkana Kiyengo
lumu yali ekyankwanzi ne yeewuunya Kiyengo n'agamba Kiyengo kyali mulamu. President Museveni n'akimanya nti Kiyengo mulamu. Juzi President Museveni abadde Gomba, Kiyengo n'awaayo okusaba kwe ewa President Museveni n'amuga tuli balimi, tuli balunzi, naye tulina obulumi, tetulina mmotoka eyinza tambuza birime byaffe. President Museveni ne yeeyama okuwa Kiyengo emmotoka nga teyeeyagaliza nga ye, ayagaliza Gomba ne baveterani be, kubanga veterani bw'anajja no ng'ayagala loole, Kiyengo ajja kugamba loole yo mugitwale, tekamu amafuta egende etwale emmwanyizo, emmotoka eyo afande Kiyengo tagifunye. Kakati nga nze Gita Musoke twabaddewo mu kuziika, abantu bazze mu bungi. President Museveni yaweereza amabugo miliyoni 2 gaweddewo, gakoze mu kuziika, gazimbye entaana, abantu baguze ebijanjaalo, baguze omuceere, abaziise baalidde, sente zaweddewo miliyoni 2. Ezo Uganda weri kati miliyoni 2 si sente. President Museveni nkusaba ekintu kimu, family ya Kiyengo ne kiyakola kiyasevinga mu Luweero, kubanga yali alwanirira ggwanga lye, yali asevinga ggwanga lye kubanga yalina ennamba mu UNLA nga officer. Bodde eri mu records yali liberation officer, bodda mu NRA yali resistance officer. Ayina ennamba ezi zafudde nazo nga mujaasi wa ggwanga. Nolwekyo President Museveni nkusaba ekintu kimu, abaana basigadde mu mbeera eryawo, tebamanyi nakumanya wagitulaga kubanga taata abadde mujaasi. Abaana baffe abajaasi babonaabona bwe batyo. Abaana bafande boogedde, bafande Kasasa afande boogedde, basomesezza abaana naye tebalina mirimu. Ffe twayita sisitimu eno boolabanga abantu bagiyagayiramu, naye abaana b'abajaasi tebalina mirimu. Nze nsaba President Museveni bwebanga ministry yaffe ya veteran affairs yesekola ku veteran ba pensions, gratuity, simanyi biki, naye wabeerewo enkola. Buli mujaasi yakutuusa mu buyinza yandibadde nga abaana bazadde muvaamu abaana 2 government nebawa emirimu, basobola okuyamba taata ono eyalwana n'aleeta emirembe gino. Olidde kakati afande Kiyengo alese omwana yasomye diguli naye talina mulimu, asomye. Afande Kiyengo afuddeyo, ente azirunze, azitunze, akoze buli kimu ekyetaagisa. Afande Kiyengo n'ayamba n'engatta emu n'egwa olubege, meja w'amagye. Eyo meja si ya President Museveni, ya Obote, ya Lutwa, kubanga yali mu Pistox. Yate mukimanyi nti afande Kiyengo yaweebwa meja nga tayambadde kapteeni. Mubadde mukimanyi ekyo? Lwaki? Lwa busobozi bwe nakulwana, kubanga Kiyengo yali mulwanyi. Abantu bonna bava Tanzania mu kadeti balwanyi kubanga bye babayigiriza kulwana, ku planninga ntalo, sikubeera director simanyi biki, simanyi farming, simanyi biki, kulwana. Nolwekyo n'okwekyo nsooka nenebaza bafande betusanze mu maka ga afande Kiyengo abasobodde okujja ne boogera ebintu byonna bye boogedde mu bulumi, naye nga beebaza mukama waabwe afudde afande Kiyengo. Afande Kasasa bonna aboogedde twalwana nabo mu nsiko, twali nabo, entalo ze twalwana wamu. Ku lwa Gomba yonna nga bweri mwe bava, nze ndowooza message yaabwe yonna terina weeraga walala. Tegenda wafande Kanyerugaba, tegenda wafande Nalweyiso, Muzeeyi Museveni. Ffe tuyita Muzeeyi kubanga ffe tumanyi lya Muzeeyi, president w'eggwanga lino. Nkusaba family ya Kiyengo, ya afande Kiyengo esigale mu ggwanga lino nga ligase. Mwali mwenna mu Pistox e Nairobi. Kiyengo yatukuba mu Luweero, yes yali ku mulimu gwa ggwanga, naye family yambibwe, amaka gano gakyusibwe nga bwe wakoledde mama Nakampi ekiboga eyatuyamba muwogo, n'atuyamba lumonde, n'atuyamba embuzi, n'atuyamba endiga, wamuzimbidde amaka.
afande Kiyengo amaka gano gaveewo President Museveni okireke mu record nti mugomba Kiyengo namuzimbira amaka tujjewo biri ebyali vengi simanyi biki byali bitya yasiwa makomera abaana baveemu kiri nti President Museveni yasiba Kiyengo mu makomera naye wamusonyiwa n'omujja mu kkomera kati nkusaba amaka gano twaga tukyale wano nga tukyala wa Kiyengo ngate waliwo omwana omulala asomye n'abaana abo abataana abasigadde President Museveni babere mikono gyo nga bazzukulu bo basome batikkirwe tujjwa ntulye embaga ya graduation nolwekyo ne bazanyi bafande Kasasa batusanze mu kifo kino afande Kasasa yogolaba ye musajja yalwana ennyo abaana ba fande Kiyengo entanda gye mbasibira babere omuntu omu bekwate babere kubanga tuli nabo tebagenda sigala bokka eno yena timu ezze wane ezze kulwa abaana ba fande Kiyengo era tetugenda balekerera we bawulidde nti wano balaba nti nno balemereddwa wetuli bafande Kasasa we bali timu yonna eyogeddawo yaba officers bonna boolabaawo balwanyi n'olwekyo bonna bana Uganda mwenna tuli mu kifo kino okulaba nti tukyazimba afande Kiyengo alese abaana alese family bagenda kusigalawo batya n'olwekyo tusanyuse nnyo mukulu Kisubi tukwebaza obutatulekerera mu buli mbeera kubanga buli muntu wabeera wagenda wafande Katimbo wagenze wakasirivu okoze buli kimu era tokowanga wetukwetaagira ojjo tuyambe era kino kyokoze nkimanyi nti President Museveni ajja ku meeting family ya Kiyengo ababuuze mwagala ki n'olwekyo fetafayi tuyitaddewo era tuli wamu n'afande Kiyengo yadde awumudde naye akitegee nti abalwanyi ate bakyamulwanirira n'olwekyo tukwebaza nnyo bannayuganda mwena tubeebaza abafuddeyo okulaba nti mufollowinga channel ya mukulu Kisubi UG update mwebale nnyo nebaza bakama bange bonna abakyadde wano era mbebaliza ddala kubanga bakoze omulimu ogw'amanyi okulaba nti batwegasseeko ne bawa eddoboozi lyabwe n'obulumi bwe bayitamu n'olwekyo mwenna tubeebaza mukulu Kisubi webale nnyo bayire ddala ssebo bannayuganda abatuwuliriza mwenna mbalamusizza amanya n'eddoboozi Saalongo Joseph Ssentongo ni musajja musirikale naye nga ndi eyawummula obumpimpi Sergeant Ssentongo Joseph mukulu Kiyengo ono nze natandikira mu Fedem era wano wetuli wano ku mutala wano ekimwanyi wano Kinyana Mpindi ne wetwalwanira awo natweningira we busujju awo awali Agana School of Combat kale nti afande Kiyengo ono ti tubadde mu mpijja wonna mawokotaawo nga afande oyo operation commander mulembe gwa Bote ate nga ffe tuli mu Fedem naye nga afande ye ebiseera bali lieutenant nga akola omulimu gwe nga ye ogwa mutweyininzi era gwe yasomeranga omusirikale kubanga afande yali musirikale mulungi ofisa mulungi te kamanda omulungi kale nti afande Kiyengo okumumanya mumanyira wano obulungi nga lutwawambye kati awe mumanyira kati twamukuwamba tujja twegatte kwenero naye nga ffe omulamwa gwaffe gwakusakayo omundu tudde tufaafagane n'abasajja kati tugenda Katongo awo yoteese Nairobi kuganye olwo nga afande Kiyengo afunye eya Major era mu lubiri awo ffe twaliwo naye nga be bakulu abavuga lyerinnya erikola ki nga musajja w'amaanyi kale nti kyewuunyisa okuba nti ate afande omulambo omusajja yali ow'amaanyi oyo okutuuka awaka wano wadala nga bw'owalaba yadde yali alwanira ku sayidi ndala naye yali mukozi mu kaseera ako kale naffe akadde ako twali bayeekera ng'eri gavumenti kale nti yalina okukola ogugwe nga naffe tukola ogwaffe kati afande oyo nze okumanya nti musajja mulungi tumala okukuba ate abanyanya Katongo awo kati ate tujja tukubeeko abasanda kati ekabasanda twabagwamu ne batukuba nnyo batukuba tutawanyika kati ebiseera ebyo nali kopolo naye nga nyina palatuuni gyenkamaninga kati batukuba fena tusasika kati abaana bange bakwata 7 kati babakwata bababuuza kuba twalina uniform fuulu
za plane n'abayekera n'amagye g'obotira agatwaganya uniform fuulu kati bababuuza mmwe muvaawa lituva kuba banyanya babaga mulinnye emmotoka kati babaleeta kati babatuusa awo ekibi byawo babakwasa afande Kiyengo. Afande Kiyengo yali operation kamanda ebiseera ebyo kati bakubirwa bakazi olitene naye nze nesikubiddwa kati babatwala mu lubiri kati mu lubiri afande Kiyengo yayimirirawo nga kamanda abaana nangamba abaana bagambe nti ffe tukubaganyeeko abasanda naye nti tubali nti twambadde uniform ate ne bano bambadde uniform ate bamaze otukuba katonga tutawanyise kati bannaffe batwekanze era afande oyo yataasa abaana abo basindika emakindi obajjanjaba kale nti abasigaye 7 era ne mu kutoloka yampa amagezi nanga nti abasajja bano babategedde bwe kyoba okola abaana bagaye bakole ki batoloke kale nti yali ku sayidi ndala naye namwenyumirizaamu olwekyo kale nti kwekumanya kwange kwa Afande Kiyengo okutonotono ne ku mutima ogwo gwe yandaga ti wali twakubagananga eno mu nsiko luddawa naye ng'ekyo tekyali kikyamu kuba naye yali ebiseera bwe twali baadduyi ngate bwe bali mu buyinza kale nti nze ku lwange omulungi taba mulungi 10 ku kinnaakyo aye teri muntu mubi 10 ku kinnaakyo naye nze ku sayidi yange ekyo kiyankolera nalaba ng'omusajja omutima gwe tegwali mubi era musabira yawummudde yagalamiziddwa awummule bulungi naye ekyennaku enziika tetwagitegedde yabadde matankane tetwasobodde kujja kuziika naye tuzze tukubagizeeko tetulina tulye twetisse kuba naffe tuli bulungi era nenebaza ne baveterandi bonna babadde akulira mu Mugomba muno beebali kumuteekamu bwesigwa ate beebali kubeera bagumiikiriza mu mbeera gye tuyitamu nga ffe abaazirwanako kwaba otunulira n'ennyumba ya mukama waffe bw'ogiraba bwefaanana n'awaka ekyamazima toyinza gamba nti nali mmeeja ate nga mmeeja y'ebisebe nga munene kubanga omwami oyo yawamba ne gavumenti ya Lutwa kale nti yali musajja mukozi ate nga mumalirivu ate nga mulwanyise malwanyi kale nti olw'ensonga eyo ate ngenza okutuuka wano abaana bwe bali mbalabye ate yatunyumizaako katambi naye nakawulyako nti noomala gwe nazaala engulu ewe nakava TZ ate yali ngenza okulaba nga mmulaba munnange mwana muwala obulamu bwe butyo guma mu byonna ova mu West Nile eyo nno nakolayo nnyo ebbanga ddene naye nga Mukama ajja tugumya wabula tukubye gavumenti yaffe obulanga bafande Katumba Wamala Bajeje Odongo banabbanja bonna abanene bonna buli alina obusobozi tuve mu nkola nti ono nali mugobo tegaawa ffenna abangi tulabe ate abasonyiyiddwa nga muzeeyi bwe yamusonyiwa n'awaka batunule obukuba walaba embeera mbi kirabika kati abaana baabano tebalina buyambi naffe aboogera tulina busobozi naye nga tusaba omulango ogwo buli omu gumutuukeko ate twekube mu mutima tutunuulye bannaffe bwe basigadde n'okulabisaako awaka awantu w'omulwanyi ne mu likodi agendeko mu likodi kale bannayuganda mwenna abatuwuliriza ebigambo byange bitono naye nga byonna bikwasa Mukama yagaba obulamu ate yajjawo Mukama abankuumire sigadde ndi Joseph Ssentongo Saalongo. Mwebale nnyo mwebalire ddala bakungubazi bannange mwenna abali wano mu maka ga Major Thomas Kiyengo omugenzi twebaza nnyo ekisomesa ky'Ebuyinja Butole Parish bafathers bonna baali wano twebaza basomesa bonna baali wabo ku churches ag'enjawulo omusomesa ate nga ye taata waffe Kikoyo Lawrence tukwebaza webale nnyo webali ddala gwa tukulemberamu era gwo tukwasaganyaako n'abo bonna byonna tubibeebaza mwebale nnyo mwebale ddala amaka gaffe ga kitaffe mwagaweesa ekitiibwa ate temubadde olwo mubadde mujja emabega na buli kaseera ng'emmisa teziva wano mwebale nnyo mwebalire ddala era twongera okukuba omulanga eri gavumenti ya President Museveni
Majje gonna Nabbanja Rebo Katumba Jejodong n'abalala bonna mutuyambe embeera gye tulimu si nnungi. Mwenna abakungubazi mwenna bannaye abazze mwenna tubaaniriza. Tusaba kitaffe Mukama amumuze mirembe. Nze Bampita Nassaka Mary yanzala ku West Nile. Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, that school.